Yes, bagita Faadi TV ukimbandiza akadde kano mwasibye mutya mwena gye musinzira okubanga mugi followinga. Nena kusaba comment section obubaka buntira mu comment section atosigalenga followinga. Updates simba nazo eziba tambula okwetola eggwanga Uganda. Ebifaananyi mu ebitambuzibwa ebiraga mukyala wa Pastor Wilson Bugembe. Ebifaananyi biri mu kutrendinga mpola era ng'ekifaananyi ekyo kye kitrendinga. Jukira Pastor Wilson Bugembe yategeka concert ndoza gwali mwaka gwa 2023 2023 nasubiza abantu okubalaga mukyala we naye tebamulabako. Eno yabasuubiza n'abagamba ati 2024 wanatukira tunagenda kumumalako ng'alaze mukyala we. Ebifaananyi bino bitambuzibwa ku social media wabula ababitambuza balaga nti yo mukyala wa Pastor Wilson Bugembe era nti sawa yonna gigenda kuba mikolo egenda kuba mbaga na kwanjula era mulinde Pastor Wilson Bugembe jukira munange yavana agamba nti bannayuganda bangi bamwagaliza bambi okukola embaga bangi bamwagaliza okukola embaga era n'agamba nti bangi baali bamusibyeko ne mukwano gwe nga bagamba nti mukyala we yabeera mu ggwanga lya America ndowooza gwali mwaka gwa 2022 sobola kugwerabira omwaka ogwo ndowooza nga guggwako. Ekifaananyi kye yeekubya ne mukwano gwe mu America abasinga balowooza nti mukyala we naye agamba nti lulibo ajja kubalaga omukyala era n'emikolo gikole ki n'emikolo gikolebwe wabula abasinga beewunza ne bagamba omukyala ng'anyirira mukyala wa Pastor Wilson Bugembe ng'anyirira kugamba ekifaananyi kitambuzibwa ku social media kitrendinga bitya likes zikyakafunako mpitirifu likes zikyakafunako ziri mu bukadde na bukadde bwa likes mpitirivu era abasinga bagamba Pastor Bugembe walonze baba walonze omwana atukula walonze omwana atukula walonze omwana atukula baba tulinze tulabe kubanga Pastor Bugembe yasuubiza n'agamba nti kuna ali serious 2024 bw'anaggwerako ajja kuba maze okubanga alaga omukyala gwagenda okubaga awasa. Jukira tuli mu 2024 tuli mwezi gwa 8 tuli mwezi gwa Agosto ogw'omunaana gwe tulimo akadde kano yagamba ati 2024 ajja kuba amwanjula. Ebifaananyi bitandise kubanga bitambula kati tulinze tulabe Pastor Wilson Bugembe kiki kyazaako oluvannyuma lw'ebifaananyi okubanga birinkinga kubanga yagamba tujja kumanya ffenna omukyalo mutuufu gwagenda okubanga awasa yakikakasa. Jukira abasinga ba disappointed nnyo kugenda ku kivulu omukyala n'atamulaga abasinga kibali basinze bambi okukola ki ogenda okulaba abantu bangi abamwagaliza bambi okufuna omukyala jukira ku kyaki ye abawala bangi ababeerawo nga banyirira abasinga bagamba nti abawala abo bagendawo nti lwa Pastor Wilson Bugembe n'oso nga talina mukazi nti bw'anaafuna omukazi bajja kwesalako ddala kituufu baneesalako. Abasinga babitambuza ku social media era abasinga bagamba nti Pastor Bugembe bw'oba olina mukyala wo tolina mmuteeka mu mawulire beera naye eyo kubanga wonaamulaga abantu bajja na kwesala. Jjukira abawala be basinga mb'ogenda ku kyaki ye bagenda beesaze nga banyirira nga balabika bulungi bakyala be manyanga abawala si bakyala be abawala abambali bagamba bonna abakyala ba Pastor Wilson Bugembe nti beetega nti alondeko omugwana akola ki gwanaawasa omugambo gwali gusalibwa gwali gutokomoka sirera gwali mwaka gwa 2018 ndowooza oba twali tugenda ndoza mu 2019 ndowooza nga 31 enasa naawo twayitawokko nali ne bannange twayitawokko nga layini mpanvu bitya awo ku kyaki awo eyennaasana nga layini mpanvu nenga muli abawala baava nga muli abawala ebyaddala nga abawala nabalaba abaana bawala nga banyirira abaana bawala nga beesaza obwerecho kana nga bazze ku kyaki nno naye abasinga bagamba abawala abo baagala kulaba oba Pastor Bugembe ayinza obbagambayo akantu abasinga bye bagamba naye omusajja nze ŋŋamba alabika alinayoku omuntu ebifaananyi bino bitandise okulinkinga awali omukka tewabula muliro kifaananyi kino kirinkinze nkugambe kifunye likes
ezitabalika mu ssaawa ntono nnyo. Mwana muwala y'oyo wuuyo ayaka. Abamu bagamba ono amuyiwako n'amazzi n'oganywa, ogamuyiwako wali n'olembeka nga gakulukutoonywa. Abayaye bawaanye omukyalo ono bannaye ku social media. Sikirabanga tulinze tulabe Pastor Bugembe azzaako ki? Tuzzaako mikolo? Kubanga ebifaananyi byo birinkinze. Kubanga babitambuza bali sure. Bagamba nti 100% ono ye mukyala wa Pastor Wilson Bugembe. Ababitambuza balaga bali 100% ono ye mukyala wa Pastor Wilson Bugembe. Jjukira nabagamba nti ku social media awali omukka tewabula muliro. Ebya Eddy Kenzo bityo byatandika ne mugamba wapi lalele bya bulimba abaje byaggwera. Abaje byaggwera. Nozamala abaje byaggwera. Bamusibako bakazi, bamusibako obusimanyanga gundi Jasmine, Karonda Ntongo, Mafa Mukisa, bantu atugende bonna. Naye ono bwe yajja abasinga ate bawakana nnyo ku Nyamutola tokusinga kubali abawala. Lwensonga nti bali basubira olukubanga mbu bayimbi banne mbu kyangu nnyo kola kyokubaganza. Nyamutola ne balimwa ne bagaana okukkiriza. Kati n'abasinga bayinza okuwaka ne bagamba waapi ono kizibu. Abasinga nga mulowooza nti mbali abawala bagenda ku kyaki ye nti mwayinza okufuna omukyala gwayinza okukola ki? Gwayinza okuwasa ekitali kituufu. Awali omukka tewabula muliro. Mwegendereze nnyo amawulire gano agatrendinga ku muwala ono oba ku mukyalo. Ekifaananyi ekyo kyembalaze. Nabagamba nga ku bya Nyamutoolo nga muwakana ddaba gye byaggwera ndowooza mwalaba. Mwegendereze nnyo amawulire agatambula ku social media. Awali omukka tewabulira muliro. Abaganda baalogera omuwala wuuyo alabika bulungi baaba alina ne buddimpozi. Ala buddimpozi ng'obwalwema Namakula abasinga bye bagambye. Aya basi onaawulira. Abali Canada, Toronto, Saudi Arabia, kibuga Riyadh, Oman, Qatar, Bahrain bagamba nti mwe bali nnyo Kampala, Uganda. Bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mumfollowinga. Embagamba nti updates weziri awo bakabuntira mu comments section. Updates zibaako wano ku Faali TV gwe just followinga. Kyolina okukola kimu kyokka kusubscribe ng'onyige kale ofollowinge. Kubanga bona following ojja kuba receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku Faali TV gwe kikakatako kimu kyokka kusubscribe ng'onyige kale. Byebyo munnange. Byebyo, congratulations Pastor Wilson Bugembe. Balasidde okumuyozayoza ku mitimbagano. Ekifaananyi kyo kitambuzibwa ne bambi omuwala alabika bulungi era baba Pastor Bugembe. Abaana agenda kuba bakubyeko ekibaati. Abadde bagenda ku kyaki. Manyi abasinga bagamba mbu kibatwala Pastor Bugembe lwakuba bakimanyi nti ali single. Tannaba kubanga alangirira omukyala naye ng'ajjukira agamba 2 agenda kulangirira. Emboko y'omukyala yiye erinkinze baaba. Yiye erinkinze ku social media omwana ayakabitya. Omwana anjira bitya kijjukira agamba n'emikolo nagyo ebbanga terijja kubeera ggwanvu ng'amaze okukakasa mukyala we. Ng'amaze okumulaga yagamba buli muntu munnayuganda ajja kufuna akakisa akamulabako mukyala we. Aya basi subscribe mwera mbagala nnyo.